Yes, mukasaka ntwolekedde ka cinema twolekedde kina Uganda. Nga bagamba Giraffe Motion Pictures bakutushyako sima gye twolekedde. Giraffe Motion Pictures, the icon of Africa, akabonero k'eggwanga ly'abaddugavu. Hussein Musa Royal Kaina nyini cinema asose. Tuli kwanjula ka cinema bakayise Nefartari. Twolekedde personality. Nga bagamba The Black Rain. Okufuga kw'ekiddugavu. Ahabu Salamu Kozeyo manya gago. Pozi nga bagamba Hussein Musa Roilika gena kubera muzanyi. Pozi nga bagamba yambala Esther Takabuzemo. Bana bato bagamba Naswazi Margaret ne agenda kubera mu cinema. Kati makasaka mu kutandika asoka nakulaga Constellation muri emunyenye ngo gasseko n'ensi ez'enjawulo ze tuze tusomako. Era bwatu nakulekeza paka kuyaffe gye tumanyi. Uliriza. Million years ago, life started in embryonic age. 2.5 million years ago, it was the jellyfish, the age of fish where some fish moved out of water became reptiles. 80 million years ago, the age of monkey, the Persian took place. 50 million years ago, the glaciation took place. And the tectonic movement, the movement of plates to create a continental second-class separation. 40 million years ago, the age of monkey and the mutation took place and produced great chimpanzee. 24 million years ago, chimpanzees were only in Africa and Asia. And the tectonic appear affecting only East Africa, that is Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, and Ethiopia. 10 million years ago, the lava spirals into valley to create huge stones, rocks, grassland, crater lakes, and rivers. Some chimpanzees died due to ash movements. The remaining ones lost their coat stock fur to produce melanin to protect them from the ultraviolet rays of the sun. 80 million years ago, Australopithecine, the thousand-best ape man, the mutation of ape to start walking on two legs bent back. And 5.5 million years ago, the oldest Australopithecine was discovered in Ethiopia, the region called Australopithecus, and it was called the Dinkanesh. Others were found in South Africa. I say one to Kakaino Makasiaka no Mukutandika. Rodi abadage jako kunyonyo obulamu engeri gye bwatandika ku symposium gashyeko n'ebitonde ebimu. Iranga mbufunza gambye nti biliyoni 3.5 emyaka egyayite mabega. Obulamu ku nsi bwatandika bulabu omwana bwatandika mu lubuto. Naye ate wayita emyaka miliyoni 2.5 ni walabika ekyali kiyitibwa jellyfish. Ekyali ekitonde ekyali mazzi ekyavaamu ebyennyanja ebyali bisinga obungi. Era ng'ebimu ku byo byakwatibwa ne biva mu mazzi ne bidda ku lukalu ne bifuuka ebyewalula. Nagamba nga wayise emyaka 8 miliyoni z'emyaka 8 emabega ne walabika ebitonde ebyali biyitibwa enkima prosomenian ekiyitibwa prosomenian oba ekyali kiyitibwa prosomenian. Ngagamba nga wamaze okuyita emyaka 5 miliyoni z'emyaka 5 ensi n'eryoka efunamu okugugumuka ekyagireetera okugezaako kubanga eyawukana n'etonda amawanga agasinga obungi ge tumanyi. Ngagamba nti ng'omaze okuyita emyaka miliyoni 4 mu myaka gino enkima ezo ezaaliwo ku nsi gyatandika okugezaako okukyuka era bwe zityo ne zivaamu ekyali kiyitibwa zikimpanze. Nga wamaze okuyita emyaka miliyoni 24 chimpanze zino zaali mu nsi njawufuko, zaali mu nsi nga Africa oba mu ggwanga ly'abaddugavu mpozi ng'ogasseeko ne mu Asia. Era ng'agamba nti mu kwawukana kw'ensi kino kyaleetera okubanga kinyiga ensi ezaali mu ggwanga ly'abaddugavu oba mu ggwanga ly'abaddugavu mu buvanjuba. Era ensi ezasinga okukosebwa mu kino mwe mwali ensi nga Tanzania, mwali ensi nga Uganda, Kenya, Mozambique ng'ogasseeko ne Ethiopia. Wayita emyaka 10 miliyoni z'emyaka 10 olunyata olwavanga mu nsozi ne lugezaako ssaasana wansi mu mpompogoma oba mu luwonko ne lutondawo amayinja agali amagumu mpozi ng'ogasseeko n'enjazi n'ebitonde ebirala omwava ennyanja mpozi ng'ogasseeko n'emigga. Naye ng'agamba nti zizo chimpanze ezimu okussa ku bino ebyali bituuseewo mu kugumuka mpozi ng'ogasseeko n'okwawukana kw'ensi ng'ogasseeko n'ensozi okuyiwa olunyata. Ezimu ku zo zaasanawo endala ne zigezaako n'ovaako ebyoya ekyazireetera okuba nga kisobola okugezaako okwekuuma okuva eri ekitangaala eky'amaanyi okuva ku musana. Wayita emyaka 8 miliyoni z'emyaka 8 ne walyoka wavaawo ekyali kiyitibwa Australopithecine
omwava ekizika ekyavaamu omuntu era nga bagamba nti kyali kigezaako kugenda maaso n'okubanga kikyuka okusinziira ku nsi n'omugigi engeri gye gutambulamu kyatuka ekiseera ekizike kino ne kiba nga kisobola okugezaako okwewunzika kitambulira ku magulu gaakyo era nga bagamba nga wayiseewo emyaka miliyoni 5 n'ekitundu egiyiseewo emabega kino ekitonde kyazuulibwa mu nsi eyitibwa Ethiopia mu katundu akayitibwa Australopithecus era nga bagamba nti kiyitibwa the Dinkanese ekisangibwa mu maserengeta ga Africa wabula kyesimanyi oba mwe muva abadinka kale bwe bityo bibadde tugezaako okumanya ensibuko y'abantu wajeva ensibuko y'ebitonde ebisinga wabula mu kunnyonnyola kiringa ekiraga nti ebisinga obungi byafuutuka kuva mu ggwanga ly'abaddugavu abazungu lye bayita black continent oba abazungu lye bayita Africa katulabe ki ekigenda maaso gambye twolekedde kina Uganda kamu ku businema obusufu kamala era akatuwa ekyokuyiga ku byafaayo ebiri ku nsi naddala ku by'obutonde bw'abantu waliwo kabaka yali agenda maaso n'okwekanya ku TV wabula ekisinga okwasa ennaku limoti y'ekyanzi ono yamusiikana n'amubuuza ki ekigenda mu maaso kiki wabaddewo ebibuuzo ebibadde ku TV wano ki ekituusewo badde babuuza abantu baavaawa kati omukazi omuwala abaddeko agambye nti abantu baava mu Africa kyokka ate omusajja n'amugamba alimba busanga kibadde kikyamu kuba munayo oli yasettinga ebigezo si gwabisettinga nze mpali moti va mu muzannyo olina osooka okumanya ensonga zino gwe leka kitwala nti oli abadde mukyamu olina okimanya nti okuviira ddala mu lubereberye okuviira ddala ku musingi gw'olusozi ogwali lumanyikiddwa ng'omwezi abantu ssebo baava mu Africa era abeeru ku nsi ya Katonda teriyo Yesu mweru Yesu yali muddugavu abazungu bamuteekawo jasi kuuma kitiibwa kyabwe mpozi ng'ogasseko n'okubanga batwewulirirako era bw'oba otunudde mu byafaayo teri nnabbi yali afubutuka Bulaaya bannabbi abasinga bonna baali bava mu ggwanga lyaffe amazima gali nti Yesu yalina eddiba lyali liddugavu kale ssebo kati mpali moti sifuddeyo njigiriza naye mpali moti lodi ssebo amanye ebyafaayo mugambye gulabika osyaga Yesu Kristo tabangako mweru abeeru ekyo bakikolagezako ku mapristigi yaabwe pozi ng'ogasseko n'okubanga batutambulira waggulu naye nga ekituufu kiri nti Yesu yalina eddiba liddugavu pozi ng'ogasseko nekyateriyo nnabbi yafubutuka kuva Bulaaya bannabbi abasinga bw'owuli abava Misiri bava eno waffe tibakulimba kalino Lodi musomi agenda okuzza amaaso kyava alengera n'omuwala gwe yalengera alina boyfriend we bw'amutulya bw'ati alina ebirowoozo byafuna musajja wattu nga mumanyi abavubuka bonna ababeera mu myaka egyo labika akawala akeegomba naye nga talina ngeri gy'asobola kukatuukirira k'okusiya ku balagavu bwako kalinga akamusukkako waliwo yali amutudde ebbali kyava amulaba naye tiawulira afa musajja wattu yamugamba owange ngamba gwe wangi naye kati golowooza osobola okufuna omuwala oyo abo boolaba ssebo baagala naera omukwano gwabwe gwewunyisa bampita lwamuze bagenda maaso n'okuwaya kakati kyava akwata mu nsawo enamba yange y'essimu eryoko bw'oba olina kiweetaaga kyonna togaana okunkubira tusobola ogezaako okuwaya nga baseeya mugamba kimu we bali genda mu kaseera kano obudde bwetoloola twakwate kuba netudde erudda ono ye mwana gw'abadde atunuulira era ng'ono boyfriend we Ramsey amugambye nti abonewo no batunulira ne bono okola kine bono olta emirundi 13 togenda kufuna kawalako
lwasonga boyfriend wa kaka agala ekiteekanika era omukwano gwabwe gwewunyisa gamba omukwano gwabwe guli amazing ko kasufu naye nga n'omulenzi akayina nekwasibidde amakanda takata bwe bavaawo bakwateko ne bajja erudda gambe tuli ku kina Uganda katonda wat mulingiza nnyo. Let me pray for the tea before we take it. Twandisoose sabira kyayi nga tetunaba kunywa ne bajja basabe ono ye munnabyafaayo. Please bless. Anti mukama wange tugenda kusaba kyayi gwe tugenda kunywa omukisa So bless Africa. ogasseko n'Afrika ogiwa omukisa All of them for kiriri byaki bless Africa. kati ate Afrika agiwa omukisa Pray for the tea. We are wandibadde osabira kyayi gwe tugenda onywa yeka. Supposed to pray for the tea we are going to take, but also Africa Yagamba mbadde njagala nsabira ekyayi bwe ngenda okunywa ng'ogasseko n'Afrika. is the source of food in whole world. Olina okimanya mbu sseba Afirika During ancient days, the y'ensibuko y'emmere yonna gy'olaba esaasaana mu nsi mu nnaku enkadde. entire cities in Europe Bannabulaaya ebisinga baabijjanga eno. wore a necklace of sausages to show off this wealth, and where hands extend their female children with the woman soldier for dog meat. Katonda watu history. omanyi yeetalwa kunnyonnyola History repeats. oli amugamba kimu ebyo byafaayo kubona ebyafaayo biddingana. But not history repeats itself. Wow. Nze kyemmanyi kiri kimu kyokka omuntu yaddamu ebyafaayo sebo tebisobola kweddamu byokka. Omusajja oba omuntu yaddamu ebyafaayo tebisobola kera kumakya ne byeddamu byokka. Ye talwa kunnyonnyola era ye tumuyita munnabyafaayo ebikwatagana ku bantu abaddugavu mpozi ng'ogasseko n'ensibuko y'ebitonde ku nsi n'ensaasaana yaabyo. Bw'oba olina kiwetaaga okumanya ku ebyo otuukira ku Nefartari bajja kubulya buli kimu kyonna. You're my good friend, isn't it? Oli seeya wange nfanfe lwamuze Okay. kati njagala onyambe ku kino. I would like you to help me Nandiyagadde onyambe pass through my proposal. kwegamba mpiseemu ekiteeso kyange ekyakyoba. Why do we study Naye lwaki history? tusoma ebyafaayo bya bannabulaaya? Lwaki tusoma ebyafaayo by'ebulaaya ebyebweru? Have you been hiding for all this? Naye obadde weekweseewo emyaka gino gyonna. Before seeing this before, Nze kino ninga kye nali nalabirawo okuva emabega. different snakes with legs and books, holding fire sticks, trying to quench their thirst. Yagamba mbu emisota egy'enjawulo Till egirina amagulu n'emikono gikwata ebitabo we have ne gigezaako okubongooyera mu muliro this is the time. olw'okuba nga gyagala okukusa ennyonta yaagyo. Convince them. Kano ke kasira bwe kiba kyetaagisa tumatize abakulu b'essomero tulina obbamatiza tusome ebyafaayo ebyaffe. The African history will be on our syllabi the coming years. Era ngamba nti emyaka egijja Tema. alisi African history ateekeddwa okubeera ku sirabaasi abantu zibalina okusoma emyaka gye bujja mu maaso. That percentage. The mighty quantity of water in the Nile can't be compared with the small quantity of water in the Calabash. Yagamba nti kati otawo tugenda gezako dulwanako. Wake up before it's Wabula ebiseera ebisinga kiba kikwetaagisa emikono, kiba kikwetaagisa percentage to know that ewererako ddala mu ssomero okusobola okugezaako okuba ng'oleeta proposal eyitemu. That's- Singa abaana bagibayinga kiba kitegeeza Africa not gyasobola okugezaako tuula. Africa was the beginning of Kati yatandika omulimu gwe. We bituuse kati alina otandika kye bayita preaching, alina otandika okuba enjiri. at the source Abaana basobole okugezaako okumanya ebyafaayo ebituufu. was started by Kemet, Egyptian and Ethiopia, and then European after 1,000 years of master of science, Baabo astronomy, medicine, philosophy, government, religion that educated the ancient Hebrew, Assyrian, Greeks and Rome. naye nga bw'omanyi kasita weefuula omugezi okusukka ku basigadde 108 baaba kutunuulira nga kikwabanga. flowers. In this period, it was Imhotep the master. Imhotep was also known as the architect under King Zosa or Joseph, who built a pyramid at Saqqara. Imotepu Was the world's first yali musajja kakeesa, architect kakeesa omuzimbi, magic be bamu ku basajja abaazimba called God of Medicine, ebizimbe ebyali mu Misiri, pyramids z'olaba Misiri. in Africa. Baabo The reason being that the Bible begins in Africa by a black person called Moses. agamba nti ensonga ezimu ze tulina okugezaako okumanya I've written all the n'ebintu ebikwatagana ku nzikiriza y'eddiini. Tugeze nga Bayibuli barriers. yatandikibwa mu Afirika, yatandikibwa omusajja eyali ayitibwa Moses omuddugavu. No evidence of Moses being
Moses musaba muddugavu kubanga era afaananya ddala n'abantu ba Falaawo. Shouting for us. Get relief. Naye lwaki tosirika mu butuufu otuwoganidde ekisukka naawe. More evidence of Moses being black than him being white. Alina obukakafu bungi obusobola okugezaako okulaga nti Moses muddugavu than okubeera omweru. White and goes back to its original color. Last but not least, there are ample evidence to suggest that there is no white Jesus. Obukakafu bwe nnyinza okuleeta bujja balaga mbu teriyo na Yesu omweru. Good image to Europeans in all regions of the world. Yesu omweru yajjira ku basajja abazungu okusobola okugezaako tubuzaabuza n'otulaga nti bo b'amaanyi okusinga ku ffe. A white God could fly in face of reason and facts. Katonda wattu. And Middle East was populated by dark-skinned people. The Hebrew historian Josephus, Flavius, and a contemporary Jesus says Jesus had a dark oil skin. Era ng'ekituufu ekiriwo kiri nti Civilization was such. Yesu yalina eddiba eriddugavu. Thus, European did more harm than good to African. Kyetusobola okugezaako bagamba nti abasajja abeeru baatulumya nnyo n'okusinga osuubira nti baatukolera ebirungi. Anti genda maaso n'okubajja kukkiriza. Gwe bwe bituuse kati alina kufuuka njiri, alina kuba abaana njiri okusobola okufuna emikolo gye yeetaaga okuteeka African history ku silabasi z'emyaka egijja maaso. Bakoyo osoma European history. Mother, I'm fine. Mama ndi fine. Kono si kiwa nti oli fine. Just that I had a very busy and long. Lwakubanga nfunye olunaku olubadde busy. You believe in it? Era oluwanvu mama okkiriza mu byafaayo. Of course, yes. Of course nzikiriza mu mazima n'ebyafaayo. If I tell you that humanity was started Osobola okikkiriza nti foothills on the mountain. bwe makigambye nti abantu baatandikira ku musingi gw'olusozi olwali lumanyikiddwa olw'omwezi. Million years ago, the creation of lava burning all the forests and left on. Katonda wattu. And it happened in only East Africa. That is Kenya, Tanzania, Uganda, and Ethiopia. And Mukazi wattu awuliriza mutabani we. died due to ash movement. And Kegino sister we yajja. was so far Wabula yali yamumanyira. melanin to protect them from the ultraviolet rays of this. Bwe simanye eddiba lyavaako. To give them Ebizike bino bisobola okugezaako okubanga bikuumibwa okuva eri omusana ogwali gubengeya. And we are blacks. Where did the whites came from? Kati abeeru baava wa tetugaanye oyogereyo byonna. they cannot. They are human beings like you. Just that Maama yasituka yagamba nviire omwana. they know. And I went through what they call the phenotype adaptation. Bayita mu kiyitibwa phenotype adaptation. They went through what they call the genotype adaptation. Because melanin was disadvantaged in cold ice, his big nose was also big disadvantage. Because the narrow nose of European is essential for converting cold hair to hot hair. Katonda wattu. Africans underwent change, Alina bwino. known as mitochondrial DNA. The nuclear biology now has expanded to such a degree that you have the nuclear biology, and you have that they segment from father and mother. So you have two chromosomes, which sits on you. Therefore, I conclude by saying that all people in the world came from Africa, and they are traced through one black single female called. Yagamba So after the nti of nze ekomekereza gamba nti abantu bonna bava mu Africa. first black to go to China, Era ng'amunnyonnyodde buli kimu kyonna gye kyayita. the first black N'amubulya ne koozi y'abeeru bajja batya okusiiza ku melanin. and the first black to go to Europe was called the Black Grimoaldies, and the first Abantu abasooka okwata ekkubo okugenda mu Europe baayitibwa nga ba Black Grimoaldies. black to go to Japan was called the Masaba Negro. So Abasooka okwata ekkubo okugenda mu Japan everyone that you might be Basaba Negroes. the foothills on the mountain of the moon, Kali bwe gamba me not. abasinga buli gwengenda maaso n'ogezaako okunnyonnyola nti esibuka ya ggwanga ly'abantu kyava ku musingi oba kye twandiyise ku kabalaza k'olusozi olwali lwakazibwako olusozi lw'omwezi. He sent this message, but I failed to understand it. Abantu bangi agezezaako banyola naye balemeddwa omutegeera. Tamanyi lwaki tebamuwuliza, lwaki tebamuwulira era lwaki tebamutegeera. Waliwo neeyajja My dear, gwe nnyisebo when you went to start this campus in peace, bw'oba oyagala otandika osomera ku kampasi kano mu mirembe. and whiters, Abaddugavu baleke nga baddugavu, abadinka baleke nga badinka, bannamagoya baleke nga bannamagoya, abazungu baleke nga bazungu. stay at this campus anymore. Wherever you step at this campus, it stays in peace, not. Kubanga buli lw'okwata ekkubo okujja ku ssomero wano tetusigaza mirembe. Kakati alabika y'omu ku bakulira essomero abali mu yafeesi kwe kuwulira akonkona.
konkona yakwate kubona ayitawo kwe kujja atula ebbali mu yafeesi lodi ono makya malungi makya I have called you here manyi lwaki nkuyise is because lwansonga I sense fate which is going to happen. ndabira ddala mu butuufu entuuka egenda tufuukira ezzike gye bujja mu maaso You need to stand before all the students. waliwo ayitibwa Nefartari alina okugezaako okuyimira mu maaso g'abasitudenti bonna abakuba enjiri yeesimanyi eyo y'abantu gye baasibuka Percentage of hands before we change. ebyo si byetaaga syagala afune 50% of hands Before we are strong. twandibadde tugezaako okulwanisa kino nga tekinaba tufuukira zike katuyagala nkole ki yamugamba gwe kyolina okumanya ekirungi weesiza omuntu omutuufu nze ku nsi tekuli ayinza gezaako kunkyankalanya era tewali agenda kukyankalanya ku kampasi wano gwe weesirikire oli alabira ddala bugenda kubeera buzibu bwereere teyandigadde kibeere bwe kityo tuwadde eri nakyala maama wa Nefartari maama buzibu ki ate bw'olina Nefartari nze ni maama we yakuzaala saagala kufiirwa okimanyi nti kitaawo yamugamba kisaawo yandeka sina kenina mu nsi eno nentoba nkukuze kutuuka ku mugigi obuzi lwaki tova mu bintu bigenda kuleetera buzibu yagamba kyosobola gezaako kivaamu lwansonga olwedde kati kindimu nga bwe bagamba nti amazima ebiseera bisinga gali kununula n'ofuna emirembe maama ye takikiririzaamu agambye omwana ava mu nsonga ezigenda okuleetera tagali twadde bali kukuba eridda ku ssomero waliwo abavaayo waliwo abagenda mugamba kimwe munatusonyiwa tubali twagala kumanya timetable bweyimiridde timetable Up to this point, you girls have no idea that timetables are pinned on the school notice board. mpaka mu kaseera kano baana mwete mukimanyi timetable baziteeka ku school notice board. Do we look like school notice boards? Mutubuuza mutuyise bantu abagenda basasanya olugambo ku ssomero ku biki ebitambula ku ssomero. Girlfriend, do you have time for this crap? Simanyi olina akaseera kakasasiro ono. I think nze ndowooza have to do than dealing with these creatures. tulina bingi ebyokukola dhandi okubeera n'ebitonde bino ebitalina makulu. Katonda watu Make themselves to be special. beetwala okubeera ab'enjawulo gasiya mwajja ku kyalo naawe okimanyi katangu ebigezo. Do you know that this guy almost didn't set anything out of what we discussed yesterday? Okimanyi nti ono gayi yabadde alemedde okubaako kyawandiika okusisa ku bye twateesezza. Getting, by the way, what was the meaning of that? Ye kyenkula byokola kibadde kisegeeza ki? Listen, Wuliriza. class, I saw you give it Bwe tubadde mu to kiraasi some guy. nkulabye ng'olina olupapula lw'owa gayi. By the picture, what was that about? Kibadde ku ki? Maybe just had a bad side. Ani gye olabika olabye bubi. Trying to imply that I'm blind. Listen, Kyogamba ndi muzibe siraba. very two eyes, giving you answers to some guy and Kulabye n'amaaso gange abiri ansa obadde olina gayi gwoziwa. You know what? I saw him tearing all his papers. Namulabye ng'ayuza empapula ze. By the way, I was at town. Kwegamba ne mulaba mu ngeri gy'abadde yeeyisa nga bimukaluubiridde. Yes, I promised that son. Ne nsalawo ngezeeko omukwatibwa ekisa. Yes. Simanyi mulimu mulina ekigenda mu maaso. Of course, as a classmate. you're I not have clear to. if there's Nga classmate you're going to find out. You know me, right? kasito nimba ngenda binoonyeezaako nja bimanya ate omanye ebyange. I hope you don't forget to consider taking me along with you. Kansube mu tojja geeza kwerabira tugende ffenna. Are you sure? Wanaaba we kiba kigenda mu maaso nja kubuulira. Tuwadde eri Nefartari Patricia. I have a question for you. Nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Ye lwamuze. Kiryoka osobola ogenda maaso n'ombuuza mukwano. Between me and you, who love most? Where did you get that question? Yamubuuza wakati wo nange ani gw'osinga okwagala kuno wakijeewa. Who loves you most? Are you sure? Yeah, I'm sorry. Bukosi nsinga kwagala gwe. Ki? I don't know. Lwamuze seba alina ka girlfriend Nefartari atayina. Nefartari alina obuzibu buli kaseera abeera mu zi research. I said I ever know about that. Hello, guys. Hello. Thanks for your work doing. Hi. But do you think people will grieve in that history? Yes, they will. Ono yajja agezeeko omubuuzaako. Our history was written at a time when we are being colonized. Ate kasita omutandika That nga ye atandikirawo kuwa bwino.
has a budget bigger than ebyafaayo byaffe byawandiikibwa mu kaseera nga tumaze okugezaako okuba nga tubeera colonized. Olaba Sebosonic Institute history, which is bagamba musimanye ina budget n'okusinga budget ya Africa. Out of all these, naye kati njagala oteebereze museum ezeetoolodde museum z'abazungu zonna, it's the museum ezeetoolodde mu nsi z'abazungu singa tukwateko ne tujjamu ebyafaayo bya Afirika, that we used to, golowooza bajja kuba bakyalina ebyafaayo. and the degradation of African people through modern. Nkugambye kasita omutaanula aba agenda kuyiira olunyata lwa bwino, gwe kasita omubuuza ku byafirika oba omuleesi munnabyafaayo That forces Nefartari given bleach their skin, fly their hair, to change their accent, and maybe to hate their. abasajja balina ebintu bingi bye batukoze ebituleetera nga abantu abakyala okuba nga tukyusa enviiri zaffe, okukyusa kala yaffe ya sikini, The answer is mpozi ng'ogasseeko. Aba akyayogera waliwo eyajja bamugambye agezeeko mumukomya ayitiriza lwoli kyava asooka atuleerudda. Gwe ssebo okola ki ne girlfriend wange, biki by'omuliiramu? Olw'okubanga shizi mumbejja charming, gwe wandibadde weesonyiwa omuntu wange lwamuze yajja oyagala kulwana nange, lwaki wefulo wakabi gwe? Abayi manyi lwamuze aleka yakulira mu ghetto. Abayi mukakane oli abadde amwebuuzaako bwebuuza leka nkasse kule bwefula nnyo obwakabi wano kusoma olw'okuba tusiika mulowooza tuli bagwagwa. Ono yakwate kuba gyagezeko mutaasa amugjeyo kyava muyisaawo. Gwe ate tebinaba kuggwa. Nefartari. Lori nga bamaze omukijjanya ku ssomero bamuyisizaamu ennwe, bamuwoninze yakwate kubo najja mu maka ga Nefartari kyava asokakoko ne ludda. It's freedom in Africa. It's justice in Africa. Mama wa Nefartari yavaayo. Munaye siri mugenyi maka muno. Wabula nva eri mu kyamakede. Agambye nti kijja kuba kisufu singa mutabani w'omugamba akomye ekyakola ku ssomero. Singa tagezaako kikomekereza bajja mugoba. Tujja kubeera basanyufu singa obubaka obutuusa gy'ali dhani okufuna ebbaluwa emugoba ku ssomero okuva mu ssomero lye. Bye byange bimadde nze okugamba maama mukazi wattu atobye okuweerera omwana naye ate bw'awulira amawulire nga gano gaba gammalamu amaanyi. Ono ye principal. Ngenda kuddamu kubireko oluvannyuma. Ani waliwo eyajja kyava akwate kubo n'ayitawo n'atuula erudda ye Nefartari. Zaawo bulungi akajje. Yes, Miss Muffin. Ye nnyabo. The reason why Ensonga ekuyisiza wano is because lwa nsonga isn't at all. And kwegamba basari, results zo tezisanyusa ate oli ku basari ya ssomero. My best. Anti nkola ekisoboka. best. Okola ekisoboka. Gasiya tula mu papula bibyo ebintu by'okola. Better open your brain. Wandibadde obikkula obwongo bwo n'ofokasinga ku bikuzimba n'ova ku bintu by'ogenda maaso n'okulondola ebitakwatako. We are losing orphans from outside countries. Ffe bolaba tutandise okugezaako kubanga tuluzinga funds okuva mu nsi z'e Bulaaya lwakubanga abantu nga mmwe Keep your mouth shut. ekimwakyo kisirise togenda tuliisa togenda tuyamba. Bali abasajja b'okijjanya be batuyamba. Bring them and I see. I have from the lady. Can't bring them. Yakwate kuba ayitewo. You know what? Omanyi ki? Yajja asooka ayitiremu sseeyawe lwamuze. Ensonga efuuse ensonga. But what you have to put in your mind, Naye bwe kyolina oteeka mu bwongo you can obstruct your fate. tiwali kisobola gezaako kukiikirira mu ntuuko yo. Bw'oba oteekeddwa kubikkula maaso g'abantu na bwongo bwabwe bwekyo bwe kiteekeddwa okubeera tekigenda kukyuka.
kano kajja nga bumanyi abakazi baagala basinga What happened? kasegedde ono yasinga mu byafaayo Your name on oli boyfriend wako asinga mu ngumi naye kiba tekirina makulu in your coursework. I did it as well. The backfire comes from the history. You might be right. You know why? omanyi ki Because she told me to stop talking about black people and history. omusajja It's the reason. But nothing I olw'omuze yamugamba nze ndaba ensonga erabika eva mu byafaayo n'agamba kyekituufu want to do. So I yaŋŋambye ssebo ndekeraawo ogezaako okwogera ku byafaayo naye ate simanyi nti oba asobola olekeraawo Alright, guys. abaayi I'll see you later, right? ndowooza tujja kuddamu tulabagana oluvannyuma Yeah, just say hi. kaze ne kaba miitinga ne koogeramuko nabo kujja kasobola okweyongerayo maama ali waka akutte ku ttama agamba bannayo omwana wange ono yakwata ekkubo n'asimbira waali ewali nnyoko we maama bino byampuna eno ensonga ya Nefartari mukama katonda lwaki kino kiri bwe kiti kiki ati Nefartari ki ekiguddewo Nefartari lwaki agenda maaso n'okunkola kino maama kiki ekituuseewo maama okussa bambi ku myaka gye n'engeri gy'atobye okkuza otuusa abaana baawo bizibu bingi byayiseemu ebimuleetedde n'endwadde ez'ekikulu buli lwafuna okweraliikirira puresha zikuba era bwe yawulya obusungu obw'amaanyi ku mutabani we Nefartari kyamuleetera ogwa eddale yagwa ettale kakazi kato kaliko kewaka tikamanyi nayinza kuyamba kasoberwa mpite bannaaye ate bwe muvaako agenda kutuka gambye tuli kayitibwa Nefartari nga wayise ebbanga hello Nefartari, where are you? Nefartari oli ludawa Mommy has been admitted to the hospital. okimanyi maama bamututte mu ddwaliro Dear Lord, where are you? oli ludawa naye simanyi na mwana ono ye buli kaseera abeera muzirisaaki ayinza n'okugamba lumonde ono omulaba lumonde ssebo kabaka yajja Oh, hi. Hi, how gamba kigwe I'm good. ndi good ate gwe Listen, do What you it is? she could be around? olowooza gy'ali I don't know. simanyi Try her number. kuba ku ssimu y'olabe Well, Ah, that I'll call her later. kale nja mukubirako oluvannyuma Anyway, you're so smart. naye ate ng'oli munyirivu Let's go. odda muzaawa Well, I'll be going out later. ngenda kuba ntambulamu edda Why would you like to? lwaki oyagala okumanya gye nzira If I can join. nondiyagadde okwegattako Well, Ah, that wouldn't be a problem. But ekyo tekijja kubeera kizibu naye how about my friend, ate mukwano gwange your girlfriend? eyafuuka girlfriend wo That girlfriend. Ah, I'm about to chuck. gano gwe ogafunye weka sina bagafulumya walala wonna oye ngenda mukyawa manyi yeefula nnyo anduumira nze siagala muntu anduumira I'm sure. kakasa ku kino Well, in that case, bwe kiba bwe kityo why don't you let me give you my number so that Oh, lwaki sikuwa enamba yange y'essimu ojja kunnyigirako in your free time so that we can swag off nange kabaka ssebo yaleeta enamba y'essimu bajja bamuteeremu essimu enamba yeah, biibyo my number. y'essimu yange enamba yange If she comes back, don't bw'aba akomyewo yes. tugaana kunnyigirako kumbuulira nja kukubira definitely aya kyokka oyo gwolaba gafuke gamba mukwano gwe girlfriend wa lodi ono tuwadde ebbali mu ddwaliro mukazi we kusiira condition gye yabaddemu
bamudusiza kalwalira akali okumpi. See what you have caused to my mother. Laba biki byokoze eri maama. I'm sick because of you. Maama mulwadde mu mbeera mbi. What? Lwakubanga gwe. You just keep on moving up and down. You have abandoned us. Okay, we have sick people. Bana yetuge mutuyambe tulina abalwadde. Mugende mufune we muyombera. Mugende bweru. Creo. Yeah. Leo. Okay. Nyina mwengeri y'obuzibu. This topic is disturbing me, and I know you are the one doing it better in the class. Can you help me? Why don't you just make a summary? Maybe it will be easy. Agamba nti alina obuzibu waliwo subject emufukira ezike. Baba bali awo. Nakyala yajja. Gwe ssebo lwamuze. Hello. Mwe. Mzee? Lwamuze. Wangi. I think you're so busy. Siyabika oli busy. We are just organizing our work. Tubadde tugezaako organizinga waka yaffe. Do you think this is an explanation letter? And it belongs to you. Yagambe n'ogyendesa expulsion letter. Kwegamba ebbaluwa egoba mu ssomero. Ate nga yo ekigikumpeesezza olemeddwa omatiza kiseyaawo okuva ku nsonga ezitazimba. Katonda watu. Woman is trying to manipulate. Naye oyo omukazi ayagala kunkyankalanya. How can she explain me? Ayinza atya okungobadde amutuufu nze enkozi eki? Amugoberwa nsonga yalemeddwa okumatiza siyaawo okuva ku nsonga mwe ezitazimba. Sente ze tubanja nnyingi. How are we going to do this? Ati munaye ekizibu ekiriwo kati mama wange tannaba kujjanjabwa bulungi. Tugenda kikola tutya? Abagabi baleete sente asobole okujjanjabwa. Today is kind of boring. Olwaleero nga lubowa. Are you trying to say that I'm Olinga agamba nti nze mbowa. Hey, I was just kidding. Leka naawe mbadde nsaagambye enjogera. I can never be bored when I'm with you. Nze sisobola kwebowa nga ndi naawe. Hope you're not mad at me. Kansubire tonnyigidde. Sure. Listen, sweetie. Wulira swiri. My heart adores you so very much. Manyi omutima gwange gukufa nnyo kamala. And I'm always happy whenever we're together. Era buli lwe tubeera ffena nga tuwayamba nfe essanyu. Okay. By the way, Nekya I'll be back. kansooke nzije mpamu eddakiika 2. Could I come along? No. Nzije ati kikwetaagisa gwe sigala awo. Okay. Okay. Mugambye tekikwetaagisa kujja nange gwe sigala. Kati yayise amaaso mu bintu by'abadde asoma. Abali wano essimu neevuga. Hello? Hello? Ani ali ku ssimu ya boyfriend wange? It's Nihanda, his new girlfriend. Mpitibwa Nihanda girlfriend w'omupya. Omwagaza ki? Essimu lwaki ogikwasa nnyiniyo? What do you really want from my boyfriend? Ye ki kyoyagaza boyfriend wange? Musiru gwe. Musiru nze What? essimu gikwase nnyiniyo. Nga sinaba kutereeza kaba. Me, a mediocre. Nze gweyita midyoka. Listen, girl, I'm going to teach you a lesson. Ngenda kuyigiriza essomo. For that matter. Eki? Bayombera no ku ssimu. Gasiya tekyagambye kyeke giwogana. Mushege ne nukuwoganira mu matu gunakulwaza ne kansa agigyeko ssebo. Why? Olenzi lukomyewo kiki obadde okola essimu yange ate? Genda okuzza amaaso received calls. I'm asking you what way. Kubuuza kiki obadde okozesa essimu yange? This is my phone we're talking about. Eno essimu yange ssebo gye twogerako nze saagala muntu kuyingirira amatwale gange. Kiki obadde okozesa essimu yange? My girlfriend. And what am I to you? Kati nze ndi ki gy'oli? Nothing. Nze sina kyendi. Do I mean nothing to you? Sina kyetegeeza gy'oli. God. Mugambye essimu girlfriend wange abadde ako. I don't want to know Kati saagala kumanya. if I told her. Biki by'omugambye oba biki byagambye. My phone. Kati eno essimu yange. Nkubuuza watandika ddi okutigaatiga essimu yange? Will you stop? So you're siding with her? Oli ku sayidi ye. She had the guts to call me a mediocre. Nze ssebo gwayise midyoka nangamba ajja kuntereeza akaba. Nze sifuddeeyo. Oba akuyise ezzike. Oba akuyise embwa ebyo tebinkwatako. Ekikulu kya byonna kiki obadde okola ku ssimu yange? It's fine, fine. Kiri fine. Oba ofako oyo gasiya ngenzi. Ono yali ku kimu oba gwe naakasooka okulaba ojjira weejjanga. Muleka bulesi n'akwateko bagende. Kene mukasiya kantwadde ebbali.
Lwamuze Nefartari aba atambula agenda okuzza amaaso yasiikana Lwamuze afubutuka mu kisaka. Mubuuza ki ekikutuuseeko gwe kono ndi fine. Oli fine ng'olina ekisago. Just told you that I'm fine. Kugambye ndi fine naawe tolemera ku nsonga ate boyi. The hospital. Tugende mu ddwaliro. Yakwata mu nsawo n'amugamba zino ssente zitwale. Zitwale zisobole okugezaako okujjanjaba maamawo. Lwamuze nangambye Lwamuze ayika yakulira mu ghetto bintu bya kunyugunya. Ono yamwewuunya. Bulijjo siyaawe naye nga takimanyi mbu siyaawe Jowaji. Musirise naye ssebo kawu. Gobwedda gwe nindirira mukwano. Ndi musaifu kubanga ozze. Let me tell you. Lekambeko kyegamba. Attached. What I mean, me and you relationship no more. Tetukyalina bitugatta nze naawe biwedde. Like everything. Kiki. Leka nkunyonyole naawe. Don't you ever Toddangamu nnyabo. walk around and sit up Kutambula ssebo nga nkyayogera naawe. to show you what I can do. Nja kulaga kyesobola ogenda kukola kiggwe. Olimbwa eboggola etaluma. Don't you ever touch your hands on Nange toddangamu n'okwasako amagalo go. Nja kusiba. Nja kusiba. Ssebo ebeera kesi ya rape. Mukazi senga omutoga. Kakati Lwali kirabika bimukoledde backfire. Kali kamwekyangira ku kano kabadde nako kamwekyangidde kwegamba ali awo. Ninga bomumanyi bamuyita muyizi Tosubwa. Mr. Dungu. Munsonyiwemu. Ayina rutini ye. Tahaka. Mpitibwa Tahaka. Patricia. Mpitibwa Patricia. Nice meeting. Kirungi okusiikana. Story kigwe man. Waliwo atamumanyi. Kuba gwe Tahaka. Good. Munyirira eyo ye rutini ye. Join you. Mufaayo si. Asooka nagamba you look smart. Something to Then nagamba may I join you. cup. Kati You make shake by yourself. tusobola okwate kuba netugenda tufunamu cup of coffee, milkshake. Story ki. Kano kale kakamumatidde. Va ku bayaye b'okukubo. Mbwa togimanyi. Mwenzi alinga mbaata. Aya. Tunaddamu. Tukyagenda maaso ne sirema. Bakayise Nefartari. Tuwadde eri Jowaji abatambula n'asiikana omusomesa kati gwe nnyabo. No, I told you to convince your boyfriend and you refused. Nagamba omatise boyfriend wo walemu. Ngasiya ne kikutegeeza kumanyira. Ate jangwan. Mbe waliwo ababoda bakowaga yayi. Mwe mutubbira giboda. Kazi we bamufumise ne bamubba boda mwe mubba boda. Emane mutuvumaganya mukwata n'abakazi. Embwa ssebo zamukakkanako ne zitandika omusota. Baasekula ono omusajja watu. Ababoda ssebo bakoowa. Principal yadda buzi yekwata kasawo ke. Ebyoli talina kye yeetaaga kumanya. Lwodi kye baamukola ssebo. Naye nga musaatu bambi bamukubira bwereere. See the child of Africa, much pain in Africa. Katonda watu. Waliwo yafuna ettaffaali kumanyanga ye yakoowa. Musaatu yakuba omulanga. Muyayi ettaffaali yali kuba kufwasya. Bye ku mutwe n'amubeba entula. Era musaatu watu n'akola kalasi. N'akola safari na muguta. Naye nga butamanya. Balibo batandise kuba bukubi. Ndowooza y'ekiddugavu. Ono ennaku zo takyalaba seyaawe. Tamanyira seyaawe wajje yadda. Waliwo n'essimu neevuga. Hello. Hello. Is this Nefartari? Speaking. On Nefartari.
Ramsey is dead. Ramsey afudde. Eki? Are you serious? Oli serious mbyoyogerako? He was beaten to death. Bamusekudde paka kufa, embwa zamukakanyeko ne zimukuba paka kufa. Okay, let me come. Kale kanzije tulabe. Bino ate nga bitalo. Musatu kyamugwako. Egamba kye kintu kyabadde asembayo okusubira okumanya nti siyawe bamusiba. In fact sigamba nti bagudde mu kabenje ka motoka oba ki, wabula basekudde musekule paka kufa. Yadde rudda n'asooka abijjukiramu nga bawaya. Bise ebyo nga yakagobebwa ku ssomero. Convince me of what? Look, Ramsey. If we can study Napoleon, European history, what about our history? I mean, what about the Yamugamba amazima gali nti lines of life? bwe kimugobezza kubanga tasobola mumatiza bivaako. Namugamba kati ogenda kumatiza ku kyaki? Ogenda kumbulira ku Napoleon. European history fe Napoleon yali tatukwate yafuga fwe. I'm happy. Tulina soma byafaayo ebyaffe ng'abaddugavu. Got the right hand of my brother and you're my right hand. Oli yamugamba kimunze sikuyina akombwa, ekyo kyotekeddwa kikola. N'agamba ni musaifu kubanga nyina omukono ogwa ddyo ate gwe oli muganda wange. Now they have expelled from the school. Kati bagobye ku ssomero ngenda kudda muzaawa. About me. Tiwiraliikira kunze, nze ni musajja. However much my father will be mad at me, Niwankubadde kale kitanga agenda kuyomba mwanyiige ku lwekyo naye. In case of any problem, don't hesitate. Bw'oba olina obuzibu bwonna nze nyigiraako. Wabawo ekyetaagisa. Bino baabinyumya oli tannafuna buzibu. Era nga tannaba kuvaawo. Gamba Katonda watu. Buli kimu kyonna ekituukawo kiringa ekisibuka ku ye. Yabirowoozaamu okumala ebbanga. but where have you been hiding for how? Naye obadde bwekweseewo ebbanga lino lyonna ajjukira ng'amubuuza. Your mother. You should stop this immediately. Better keep your mouth shut. Wherever you step at this campus, it stays in peace notes. Don't you have something to do? Katonda watu. Alabira ddala nga yalinga asibukako obuzibu oba tagalyezeewo. Kasi katubambi. Kano katandika okukaba amaziga akabadde ka boyfriend ke, ka girlfriend ke. Gamba kino kizibu ogezaako kikwasiganyize wamu. Yandibadde omulala n'atabaye. Gezaako kagumya nga bw'asobola. Kasi akeetooloola. Lodi we baatiranga otuula ne siyaawe. Kati atuulawo yekka. Hey. N'ebitabo tasobola bisoma bulungi. Why? Gamba kigwe. Oli otya? Ndi fine ate gwe. I'm sorry for the death of your friend. Onoosonyiwa kufa kwa kyaliwo. He was such a good man. Kubanga lwamuzi abadde musaa musufu. Mrs. Makeda was giving him an expulsion later. Nabimanya School? nti omukyala yamusimba ebbaluwa emugoba. Nagamba Ramsey Was wrong so that I can help. singa wabaawo ekikyamu kyonna mbulire nsobola okuyamba. Days will come to an end. Naye oyo omukazi naye ennaku ze zijja sembereza enkomekerero. That woman is full of misfortune. Oyo omukazi alina ebisiraani bingi. An omen in the society as a bad omen within. Kegamba ali kabonero Now that I lost mu ggwanga oba ali kabonero muffe my to ate akabonero akakyamu. wish I was there to save his life. Singa nabaddewo taasobola mu bwasiya bwange. Yeah, when you're winning this race one day. Naye ffe tukimanyi nti ojja sobola omuyamba nga owangulwa olutalo luno olunaku lumu. I've been standing at this course each and every day. Yasooka ne yeebuuza olutalo ngenda duwangula ntya kubanga mbadde mbeera ku koosi wano eno ku kampasi at least buli lunaku. This has contributed to my fate since then my life is stumbling until present. Buli kimu kyonna kigenda kisiraana busiranyi sirina kinnakozi kyamakulu mpaka kati. Which one? Tofaayo. Join me if you're one of us. Neegattaako oba oli omu ku ffe.
kubanzi kirabika ndi omu ku ggwe bangi bajja kyuka oli amutaamuzizaamu essuubi kuba ye alabadde alaba talina gy'alaga nansonga eno kirabika kirina bwe kigenda okukoma ngaagwe tofaayo baba bali wano eno yakwata ekkubo najja ogamba ki owooluganda ki kyetulina wano oli munyirivu okimanyi ekyo I'm Nandi. bampita Nandi I'm Cleopatra. zibampita Cleopatra The beautiful queen of Kemet. linnya ssufu lyali lya Nnaabagereka w'e Kemeti How is mom? yali omubalagavu okuzaama Fine, yes, I'm taking good care of. maama ali atya kono maama ali fine tugezaako omulabirira Cloud, she's my beautiful Cleo ono gw'olaba ssebo ye maama wange omubalagavu gw'olengera Cloud. My stop it, my friend. ono mukwano gwange bannaayo mwenna fiance fiance abeera muntu gwowadde empeta ya propose ng'oteesa mukuba mbaga oli yakikubya obukubi Okay. fiance I'm so great to meet you, my daughter. maama yali musanyufu omusisinkana bambi But I'm sorry for what happened to Rams. naye bambi kitalo nnyo okusisyako kye kyatussebwa eri mukwano gwa mulamuze May his soul rest in eternal peace. katusabe awummulire Yes, mu ddembe but I'm worried of my son. nze neeralikidde ku mutabani wange ajja kuba fine totya bintu byakulwana lutalo ku ssomero Nefartari yafuuka rebo yagamba musaaga ate sigamba nti basobola okukera ku makya ne bamugoba lwa nsonga is the best mugezi okukamala baba bafuirwa distinction kati balina omukuma at least bafuna engeri gye bamutiisatiisa kyekyo lwaki bagoba mukwano gwe bintu ng'ebyo twadde eri kafuluse balina ke yalonda nagamba ye muyizi Tosubwa tafa njala oyo gwolaba tagwa mu injali abantu baba ne talenti kati naye eyo ye talenti ye is talented ne skills z'okwana Nefartari ennaku ze babira ne Cleopatra ate sibo kubira ddala mabega ye muwala gwe yali yeegomba nga tamanyi nti oba asobanogezako ofuna omukisa okubeera naye lwamuze yali yamugamba oyo mwesonyiwe baatuuke bali kwe kusooka ne bawaya mu nsonga zaabwe wasigadde ennaku ntono asobola okugezaako okubaako kya presenting eri essomero essomero likuwa omukisa singa ofuna 50% ey'emikono gy'aba student then you can change kyonna kyoyagala okukyusa mu ssomero I know you're very friendly with Nefartari, and you can still talk to him, then he stops what he's doing in my school. nkimanyi oli mukwano gwa Nefartari osobola okugezaako okwogeramuko naye okusyako ekyo kyakola essomero lyange syaga munzijeko waya bannange Him, I will cross out your qualifications and we never teach again. yamugamba singa tomumatiza kuva ku nsonga gy'aliko nja crossinga mu qualifications zo Nefartari afusse Nefartari. Good morning, Mr. Amakya malungi sebo. The reason why I've called you is ensonga ekuyisiza wano Nefartari. high time that you may begin on your exams because they are ready, they are coming. Ke kasero otandika okufa kasinga ku bigezo byo kubanga byawedde. Leave alone those things that you've bino ebintu byogenda maaso n'okuyekera wandibitadde ebbali. Can't stop it right now. Sisobola kireka kati. Straight line, and I wanted to come and tell you. Lwa nsonga nkizimbye kati kiri mu lunyiriri olugolokofu. Era ekibadde kindeese okugamba wandinegaseeko. Yagamba tufudde. Kati mulimu abakimanyi nti kyakola okay gye kiri as a student. Kiba kirungi ogezaako okubanga okola research. Bw'ofuna proof then n'olyoka ogezaako okugabana ne banno. Congratulations, Nefartari. Weebale tuuka kuwanguzi Nefartari. Africa! Akubamu akafaananyi nga lukedde lumu bonna nga bakkiriza abamuyeekera. Nga bali ku sayidi olwaleero
Bwagenda osooka okukola presentation ye eri abaana kiki kyagenda obanyonyola ku kikwagana Africa kiki kyagenda obanyonyola ku nsibiko y'abantu ku nsi baavaawa eddiini yavaawa ebigambo ebyogerwa byavaawa yagamba buli kimu kyava mu Africa naye talaba lwaki abasajja abeeru bagezaako okulinnyirira ekyo yajja mu maaso kibiina kikalu. For how long will you keep on looking but not seeing? Bana munaamala bbanga kyokubanga mutula naye nga temulaba. But not understanding. Nga muyiga naye kwegala nga musoma naye nga temuyiga. So to the Bethian version, we have all blundered. Blessed are the hands that give. Sincerely, how can you be blessed when you have abandoned your ancestors? Kati no yatandika muno teeka mu literature. Bamukisa abo. They think it's cool. Abasaba ne baweebwa. Victoria. Kati mutuufu tunayambibwa tutya nga abasajja batulinnyirira. Also observe, quite significantly, we need to get out of rebels designed in Europe to sit for discussion and to negate our image. Such rebels are things like racist, sexist, anti-Semite, radical. If a white person speaks with energy on a subject Katonda watu balina ebintu bingi sebo bye batukakatiseeko. Arab or a black person does it the way they say he is radical or militant. Omusajja omuddugavu bw'akola ekintu kye oba tugambe ng'omusajja Omwarabu abazungu bagamba nti ali militant. Now they are all single parents. Twegambe neeyisa ye ya kinnamagye ali awo mugwagwa mudwadwa alikifu. If a person is having a bad day, an African television will say it was. Bw'otunuulira muntu bwebukera ku makya nga alina olunaku oluzibu nti lwabadde black day. Muntu bw'afuna akamulumye that's a black spot. At least you. And if one want to. Omuntu bw'aba akutyaye mu ssimu akuteeka ku kiyitibwa blacklist. Ne baku blacklist nga kwega buli kintu kyonna ekitandika with black. That's not good. People use a whiteboard to knock all the colored people under the table. And if one want to pass a law, when it's ready, use a white paper. We are now taken for granted. Naye ate bw'otulira ku sayidi ey'abazungu. Muntu omu bw'aba ayagala okuyisa etteeka olaba lupapula lweru. Kwegamba ekintu ekyeru kyo eva kipresentinga kirungi. Then ekiddugavu it is a curse. Oh no, why Jesus? No wonder. Fena tumanyi Yesu mweru. With them was sold at the end. He may have been the last to board the ship in his village. Abasajja baakwate kubo ne bajja mu ggwanga lyaffe ne babuzaabuza bakifu abaali batukulembera ne batutunda. Tekikwewunyisa oluvannyuma ssebo naye yeetunda. Fight is on Chief is on house. Everything of value became white. Jesus was white. God is white. Cousin King of the Jungle was white. And the devil became black. Kyewunyisa okubanga ssebo buli kimu kyonna bo bakulembeza nti kyali kyeru. Yesu yali mweru. Ebikolwa byali byeru ebituufu. Egypt and Ethiopia for recent. Naye ate obuddugavu bwavaawa ne bufuuka. Categorically states, let us scale mountains to Asia. Let us scale down mountains to Asia. Let us bury Africa at the bottom of world heap and they are never to rise again. And they talked that. Omusajja yayogera abamu ne bagamba waayi. Bino ebintu byetaaga lisi ogenda kulokoka naye bw'oba togenda kulokoka obyesonyiwa. Our television and radio kept on a barrage of negative image with the master shows with the blingers and cones. We have entered a negative of our report because they think it's cool too. Kano ko bambi kamuwa obudde ne kamuwuliriza ne kafaayo. Yabagamba mwandibadde mukebera ingredients zammwe before you overdose. My work is constant. When will people learn to live by and spy, hence finding their own answers? That's why you find them dream walking while fascinating. I have kept ono yeebuuza ddala mutuufu abantu balizibukadde amaaso gaabwe. in lecturer. Or call it Makede professor. For how long will they keep on hearing but not listening? Look. Baliko maddi ogenda maaso n'okulya naye nga tebawulira. Why do I depict? I trained a lecturer, a professor. Excellent. Now I can categorize among those who can see. Kati gwe nsobola okuteeka mu kategole y'abo abalaba abasigadde tebalaba. As we never live in peace. Nze kyemanyi twandibadde tufuna engeri gye tumufunza oba si kitajja tuleka mu ddembe. Nefartari, whatever his background is, imagine dark, is evil. Even he bears a real name but is here faking people. He's not a real. Nefartari ebyafaayo bye bwe mbitunulira biddugavu kiba kitegeeza ali evil. Ebikolwa bye bya masitaani. Yeetisse n'erinnya ery'obulangira kyokka agenda maaso n'okulimba abantu tayinza kuba na mulangira. Obukyayise bwe n'ennugu bikuze mu principal w'essomero.
Nefartari, waliwo ekintu kye njagala okugamba. Ndowooza nkuyagala. Of course, no. We are just friends. Tuli just ba mukwano. No. Nedda. It's ever since I saw you. Kuba nina soko okulaba. Kano kyalika bulijjo kaagwa mu mukwano. Kasirawo kamwekubira amanda. Kegenda mu kaseera kano twadde ebbali. Ono yajja agezeeko okuba ku ssimu ya Tahaka. Essimu tagikwata. Kawuli akafuwa amagwa ku mutima. Buli kaseera kaba kalowooza ku ye. Kyokka ekirabika si byaliko. Waliwo yakwata ekkubo okujja kwe kutuula ebbali we kali. Listen. Wuliriza. I've come to apologize for the bad attitude. Nzize kwetondera okusisya ku mbeera embi gye nakulaga ku mulundi guli. Ask me about the timetable. Olunaku lwe wambuuza ku bya timetable. Really sorry about that. Maami nsonyiwa ku ngeri gye nakweyisizaamu. Kiri fine. Okay, and you don't seem to be fine. Kyonabikira kubeera fine. Matter? Waliwo obuzibu. Ndi okay. Come on. Leka naawe. Count on me. You can tell me whatever. Osobola okumbulira kyonna ekikutejjanya. Okay. I think it's personal. Kirabika kiri personal, sobola kikwatulira. I'm really not that bad, you know. Siri muntu mubi nga bw'olowooza. And I was wondering if you don't mind. Manene munya bw'oba tofuddeeyo. Friends. Oli mukyala ndi mukyala. Mbulira ekikukinya oba osanga nnyinza okuba nnyina ku magezi. Okay. Yeah? Did you lose someone? I think it's very good. Yamuga wafiiriddwa. Someone broke your heart, right? Muntu omu yamenya omutima gwo. I'm calling him. He's making a phone. Mukubira essimu agifuula busy. Nze sibitegera lwaki ankijjanya bw'atyo. How long have you done that? Omaze ebbanga ki ng'okikola? Yiyo essimu gwe kiraba olabe. Onagera okuzza amaaso. God. Katona. Tahaka You know him? omumanyi. See. My father loved me and still loves Kitange yali anjagala era akyanjagala. you. Talking about your father? Naye sikulyangako ng'oyogera ku kitaawo. Wow. I've never seen my father in. Nze saalaba ku kitange. I always see him in dreams telling me. Tegala ebiseera ebisinga. Barometer. Mulaba mu birooto byange nga ngamba mbu simanyi tulina okugenda maaso n'ogezaako okufuna ekipimo embeera y'abaddugavu. Our harmony has to be our culture. Harmony yaffe yeteekeddwa okubeera culture yaffe. Culture is cemented by language. Manyi bagamba culture ebiseera ebisinga ezimbibwa lulimi. Harmonic balance, and it's working. It is what introduces idea, develops our spirit. Kino kye kituleetera okufuna ebirowoozo ebirungi. In other countries, mpozi ng'ogassieko n'okuzimba emyoyo gyaffe. In Japan, no business is done if you do not respect their culture. Mu Japan sebo tosobola kukola business nga to respectinze culture yaabwe. Ekintu ekikwala n'ebyobuwangwa. Mpozi ng'ogassieko n'ennono kibeera kikulu nnyo kamala. Imagine. Kati gwe teebereza. Collapses and ask somebody what happens. Singa bukya ku makya. Trading business nejjamu obuzibu. N'omubuuza kiki ekituuseewo n'agamba nti I have had simanye white day. Gozo omuzungu ayinza wulira atya. Nisi bubbo buli kimu black day. Simanyi black biki. Lodi yaliwo ng'awulira. I see. Nkulaba. Make your father's dream come true. Kigamba yakatuukiriza kirooto kya kitaawe. There must be someone paying you for this. Ni walabika waliwo akusasula mbwaggwe. You've seen democracy in our school. Is this what you... Engeri gy'olabye democracy mu ssomero lyaffe yaga bikyajjanya. Please cool down. Listen. Wuliriza. There's no democracy in your school. Mu ssomero temuli democracy. In this world, and there is no democracy in America. Tewaliwo democracy mu ssomero, tewaliwo democracy mu America. Classify black people as one. Sebo yakootinga ne articles z'Abamerica. Mu constitution yaabwe. And the Security Council is autocratic. The Security Council outright should be on any radio and television. Remember when Carthage defeated the Romans, they developed a greeting which says, "Good morning, Roman citizen. Carthage must be destroyed." Oh yes, this is your reply. Roman citizen must be destroyed and have good morning, world citizen. Just should go to the World Bank and should include tunuulira ensonga za World Bank. Be democratic. Alisi banditaddeyo ku bakozi abaddugavu ensonga ebeere mu democracy. Into how much money? Beefula nti balina democracy naye mulimu ebituseewo bye batugana indirect. Borrowed. Nga mulimu ebintu byetasobola kukola ebimu kati tuyingizaawo kiwagi. Money we have borrowed
and should not put its ebiseera bisinga omuddugavu weewola sente baziteekako nnyo monitoring sell off your enterprise. ziriko tarifu seziteekanika weewola sente naye nga ne sente zeweewoze bazijjako omusolo kyokka ate ng'olina okuzayo interest. Pocket for diamond cutting centers in our school. Education must be free. Yes, free. ebyokusoma byandibadde bya bwereere. Inacceptable. Nimanyi nze sifuddeeyo oyasama nnyo kasajja gwenze nkoye kasakiro. Stop this nonsense. lekerawo kasakiro bw'otamulekerawo jafuna obuzibu mbwa gwe gasya ku mbaavu. mufujjidde amalusu kwe gakimususyeko akasijja kasama tekasirika nekogera kino nekanonooza kiri nekanonooza kiri nekanonooza kiri lwaiso tulekera ddembe. yasoberwa yajja neyeesigamako erudda. One day lunaku lumu we will have to stand before the God of history. tujja kuyimirira mu maaso ga katonda w'ebyafaayo Of things we have done. era asobola okugezaako lamula okusyako ebyo bye tukoze. It was not enough, for I was hungry and you fed me not. teri ajja kuwoza mbu simanyi byali tebimala nali muyala. The king before he was gunned down by Allen Derry. Don't you think this will bring problems to yamubuuza ebyo bijjawa kono si bino byayogerwa Martin King Luther Jr. No one can stop me from doing this except God. teri asobola kunnemesa kukola kino okujja ku katonda. If we lose, we are lost. singa ogezaako fiira oba nolemwa tugenda kuba tubuze. kibakitegeeza otalo olina ddubeeramu mpaka. Has already found your soul at the foothills of the mountain of the moon. katonda wattu yamugamba gwe kyolina ogezaako okumanya katonda w'ebyafaayo gwe naawe yakuzudde okusinziira wajja ebifubutuko ba gye bisibuka. kegenda mu kasisi akantwadde erudda. mukazi wattu aba asimbira Cleopatra. wayi soko nindeko nawe Cleo. Cleo soko nindeko. lindako naawe. Now what? kati kiki Here, listen. wuliriza. I've just come to teach me a lesson on Ishmael. ozze kunjigiriza somo nga bwe waŋŋamba ku ssimu. To apologize for all that I did. nzize kwetondera ku biki bye nzize kukola. Let me tell you one thing. leka mbeko kyegamba. Wrong to me by the way. I just wanted you and Tara to enjoy a good life that. nze nali njagala ogezeeko nyumira obulamu obusufu kyekyokka. Like that. Listen. wuliriza. Please let's forget all that we did in the tuwerabire byonna bye tukoze mu biseera eby'emabega. fresh our friendship. tugezeeko tandika n'okutereeza obujjo mukwano gwaffe enkolagana yaffe fembi. Let me tell you. leka mbeko kyegamba. Friends, let our great enemies. We'll never be good friends again. abaali babaddeko ab'omukwano ne bafuuka abalaba abakyasiize tebasobola kuddingana ne bafuuka ba mukwano. tebakulimba. twakwate kuba ne tudda erudda eri kafulu. naku lubadde lutya? lugenda kuba lusufu sofa telubadde lusufu kati lugenda kubeera lusufu. labira ddala kino kigenda kubeera kika. Serious when you do it. Serious when you do it. I hope you that. musatu nga yeesetinga. musaba asooka kakani. kumbe mu kinaabiro wabaddeyo omulala yenna asobodde ali muzibookisa. mwate kyekibatuuseeko. mugenda kumpamba kunsibira wano. mugenda kunnyumisiza mugenda kundaga mu kiki mwinawo. eno bagiyita double package. ayi tukikole mwe muli ku bikyate musoke
oba yayise oba dduse n'engoye ze yagamba tufudde. Yasooka ne yeebuuza kati muntu afulumya atya wano? Waliwo awo kakapale nobwabakazi simanyi bupedo pale y'enkoko. Yasalawo yeesale kano kalinga katuwa kirungi sayizi yeeyo tali mu sayizi ezaffe ez'aba ssente. Katanaye no tasigalidde funa kabilawuzi kubanga ke kasigaddewo koka. Yajja afuneyo kabilawuzi no byesaagala gasiya. Yuyo gyasalinkiriza olwasiba abaana bwe bagwako ab'essomero. He's well known that you have just come back from the hospital and he keeps you waiting up to this time. Unaawulira ennaku lwa maama waabwe My baby boy. olwedde yakava mu ddwaliro bbanga siddene kyokka omwana tannabakomawo waka. Mukazi wattu agamba tasobola kwebaka nga tamaze sisiikana mutabani we. Tamanyi natulo gye tuyinza kuva nakwebaka nga omwana wazze. So, mother, can I bring some water? Kati nkufuniye ku mazzi. Mundeke nammwe mwana wange simulabako. Olwedde yafunye okutiisibwatiisibwa munne yattibwa. Sina kye neetaaga wabula osisiikana mutabani wange. Kyekyoka kyalowoozaako. Nefartari, Nefartari, Nefartari. Nagambye bakayise Nefartari. Sinema kasufu kamala. Bana bana Uganda. Nefartari. Kuza amaaso okwekanya. Nefartari ali ludawa. Anti munayi wandibadde okkakana kubanga nange munoonya. Please find a way for my brother. Katonda wandibadde osooka n'otuyamba. Muganda wange azuule ekkubo erisobola omuzza. Okay, just calm down. I'm going to be hearing from him. Gwe kaakana ajja asobola otuuka. It has now been 3 days without. Nnaku 3 tetumulabako. He left without anyone. Yagenda nga tatugambye nti atambulamu oba ki. Mommy refused to eat. Maama takyalya nnaku 3 nambirira. Says his son. Agamba nti yeetaaga sisikana mutabani we kubanga buli amisingo kamala. I thought he would come back home. Zirabadde ndowooza agenda kudda eka. Just calm down. Anti kakkana. Brother, you're going to help me call the police, alright? Bwe kiba kyetaagisa ogenda kunyamba tuyite poliisi. Tusobole okugezaako omunoonya. Tikikwetaagisa kaaba. Twadde eri kafulu. Afulu ennaku zino ebintu bimutabukidde takyazanya bulungi kazanyi. Obuntu bulinga obwatandika okubuuka mu gaapu ze. Abaagenda n'asisiikana Cleopatra owaye. For what I think, nze kye ndowooza. one this one deserves a second chance. What do you think? Buli muntu sseba aba agwana omukisa ogwokubiri kiki olowooza ku ekyo? Interesting. Interesting. Don't tell me that this appearance of the crazed stranger made you to act like so. Remember, we have unfinished business. Jjukira waliwo ebitannagwa wakati waffe. Me and you. Nze naawe. Let me tell you. Leka mbeeko kyegamba. Abandon me again. Do you hear me? Tuddangamu n'onkwatira singa tuba tusiikanye ompulira. Maani. Nnaku zisebo tebamulabawo. Kakaino musajja wattu yali yakwatibwa n'asibibwa eno. Waayi dengulu terera gwe. You know you're regretting now. Manyi kati wejjusa. Hence you found your own answer. Omaze n'ofuna ekyokuddamu kyo. I did what I thought. I did what is the best for me and for my entire life. Agamba nti akozesa ekyo kyabadde asuubira ekituufu era ekibadde kiyamba obulamu bwe. Sooka bamukuba ziri embi. Are you going to stop what you've been? Ogenda kulekeraawo byobadde okola? Stop anything. Sina kye ngenda kulekeraawo.
ne basooka bazigattako wewe tirera nkunazi dda mu layini bali bakuba ziri embi tugenda kuleka wano paka akaseera nga kamaze okugwa ffe tojja tufuukira lebo ate kino kya girlfriend wange yasooka n'amutujja ezize muleke kye bamukoze bamulese mu mbeera ya kufa sigaddemu kakuba sikyakyala Nefartari gamike ka sinema ketulaba vije junior nga bulijjo musatu yeekakaba yagezeeko okuyiyanga bw'asobola katebe kuba musibye bwatira n'avwako Nefartari, Nefartari, Nefartari. Kafulu gyatambula mpola mpola gambye ennaku zino ebintu si birungi genda okuzza amaaso gyebaleko ggwe. And what is it this time? Kiki ku luno ky'oyagala? Simanyi lwaki ogenda mu maaso n'okuwuliriza ebigambo eby'ekisiru bye bagamba. What pleases me? Nze nkola kinsanyusa. That means you... Ne kitegeeza ki? You know what? Foolish, stupid, or whatever it is, I don't really care. Sikyafaayo. Didn't you almost eat dust at first because of me? Of the two of us. Kufembi. Now the other. But that's a true man's nature. We all do the same. Fenna tukola kyekimu kweganga nkola ya kisajja. Life had a boy. Abasajja Katonda bwatu bwe yatukola. Obwenzi kiri mu ffe kyatukolebwa mu ffe kiri mu DNA yaffe nga abasajja. Talking their foolish words. Simanyi lwaki ogenda maaso n'okuwuliriza bali nga boogera eby'ekigwagwa. Thank you. Weebale nnyo. You're welcome. Weebale kusiima. Kano kamaswanku. Kiriya gyagezeko sisikana munywanyi. Gwe sole kimani. You tell me the reason why I'm here. Do you know that Mrs. Makeda was arrested? Okimanyi mukyala Makeda bamusibye ku poliisi. Yakwatiddwa. Can you tell me the reason why she... Osobola okumulya ensonga lwaki yakwatiddwa? I knew. Kubya Nefartari. Nategedde. But you know, let me suggest. Let's forget about Nefartari. What? Bino bikwatagana ku Nefartari. Naye mwana kyali tumute. Biki byoyogedde tumute? Realize what you have just said to me? Simanyi omanyi ki kyoyogedde kyongambye. This report will change you one day. Nakimanyi oyo omutumbaavu w'ebyafaayo ajja kukyusa. Just cool down. Wayeka kano badde ki? Bizo biteeka mu nnyo muliro. I'm out of this. Nze zino ensonga nzivuddemu. Get out, man. Bino bintu bigenda tusibya batusibire ddala. Va maaso gange kyagala kuddamu kulaba. Oli yaga bigenda basibya bajja oli bamusibye da principal. Yaga byagenda mukomera. Mwantu mute. Must be free. Yes, free. Slums must be deemed unacceptable. Whatever. Yajjukira akasajja nga kamuliramu. Luke yekyange. Stop this nonsense in our school. Hard. There are more evidence of what is being. Shut up. Don't you have something to do? We are now taken for granted with the image of devil being black. Wrong! Stop mimicking young gentleman. Who do you think is going to believe in your black Jesus? Byonna sebo yabijjukira akasajja nga kabaliramu. One day, we will have to stand before the God of history. Lunaku lumu kijja twetaagisa okuyimirira mu maaso ga Katonda w'ebyafaayo. History saying that was not enough, for I was hungry and you fed me not. People, for how long will you keep on looking? Banaye munaamala bbanga ki nga mugenda mu maaso n'otula naye nga temulaba?
Do you know that Europeans are only 10% of the world population? Muchimanyi nti ku nsi baliko 10%. Chokate bakushuminga almost 80%. The world population use more than 86% of the bakozesa 86% ku bintu ebikosebwa mu nsi chokate nga bali 10%. You learn on the hour of the truth. You learn about economics. Economics is not what the mayor does. It's not. Economics is not the door of America. Economy tebikwatagana ku kimeya kyakola. Tell one lie means that it's okay, you can tell one lie, but today we are here to tell you. Tebikwatagana simanyi ku dola ekoze etya, dola etunda etya. Dola evuddewa n'ebisigadde. One of the greatest clinical psychiatrists in America. Waliwo clinical psychiatrist mu America gwe nawulirayo gwe nafunako obukakafu. Black. Era ne mukotinga. N'agamba nti abasinga abazungu baagala fuka baddugavu. I say all white people want to be black. They want to look. Bona se obaga fuka baddugavu bagafaanana ffe. They base on cosmetics trying to look like you. Bagenda maaso n'okwesiga ebizigo kufaanana. Pale skin. Isn't it? Adding color to the pale skin, trying to look like you. They inject their lips with melanin, trying to have lips like yours. Because bamanyi okwekuba empiso za melanin ofuna emimwa ng'egyammwe. They inject their behind, try to look like you, so that they can have the cystopedia, the unusual accumulation of fats on black women's behind. Katonda watu. Mbumanyi n'okwekuba ebiyiso ofuna obutofaali. Ekintu eky'obugwagwa eky'amasavu ekiri ku busajja omuddugavu oba omuntu omuddugavu. Do you know that every born child in Africa was supposed to have a land free? Because we are the landlords, but now we are land squatters. Okimanyi nti abantu abasinga mu Africa twazaalibwanga buli muntu ateekeddwa okubeera n'ettaka. Kubanga ffe bannyini ttaka. N'essebo ffe twafuuka batuuze ba ku ttaka. Zipla in Zimbabwe. Zipla yabalwanisa mu Zimbabwe. Tanzania. Abantu bangi mu Africa bazze babalwanisa. Melik in Ethiopia. They have now changed their names from investors, and we are giving them our lands free. Yes, free. Before, they came with gun killing African people, and now they have come with pen and paper, saying that pen is mightier than the sword. Mukusooka bakwata ekkubo ne bajjanga ba invaders nga beetika abantu ne babatwala nga abaddu. Wabula kati bakomyewo beefudde ba investor abasajja abeeru. Tubawe emikono gyaffe tubaaniriza. Mukusooka bakozesanga mmundu wabula kati bazze na peni n'akapapula bagamba nti peni mukufunza omuntu ewe wukata okusinga ekitala. Tebereza. Yagezaako okwogera ku luno nga bwe kisoboka. Ninga ekimuluma ayagala abikula amaaso g'abaddugavu. Baleme teeka nnyo bwesigwa bw'amaanyi. Nakwefula nti wansi kwegaba batambulira wansi w'omusajja omweru. Baleme kwefula nti omusajja omweru yabasinga otegeera. Yes, atufunze psychologically. Wabula amazima gali nti bwe kiba kikwatagana ku bintu ensibuko yaabyo ebisinga byonna bifuutuka mu Afirika. Ensi yaabwe teyandibaddewo mu kaseera kano nga bweriwo senga tebatwalanga baddu bajja mu Afirika. Mpozi ng'ogasseko ne minerals ez'enjawulo ozijja mu Afirika ozitwala mu ggwanga lyabwe. Ensi zaabwe tezandibadde nga bwe ziri. Ni olwokubanga baatuyiiya ne batubba ne batunyagulula baafuka banyaguluzi baafuka babbi bakondo. Bajja mu nsi yaffe ne batubba ne babba ebyobugagga byaffe ne babitwala mu nsi zaabwe ne bakulaakulanya ensi zaabwe ne tutuuka ekiseera nga twegomba ate genda waabwe. Nikyewuunyisa nti minerals ze babba ewaffe ne wabuli kati tukyayina ezikyasobola okugezaako zimba eggwanga ly'abaddugavu okumala emyaka gitasobola kubalikwa. However much babba bye babbye naye tukyayina ebiteekanika. Babba quarter of what we have. Kyova ne buli kati bakyasobola okwata ekkubo okujja. Kibaluma era kibayiga. Bwe bityo byonna bwe bibadde. So they know that someone cares, and the light will be stronger and free. It's God shown us, but I need some to be. Sibone yali afuuse ekipingamizi.
okutuuka essira n'akimanya nti mu nsi tewetaaga kubeera lonely. Yasalawo agezeeko okwegatta kabinja bazibule abantu amaaso. Muganda wange omanyi bagamba obutamanya tekikugisaako musango. So it's better no concentrating nga n'owuliriza n'omanya ekituufu. Ye kyafaako kiri kimu kyokka okusinga osomesa abaana abaddugavu European history. Lwaki semubasomesa African history? Lwaki mukakatika abaana osoma Napoleon ate afuga waffe nga tulina Amin eyaleka ebyafaayo wano ewaffe? Lwaki tetuconcentrating ku personalities oba abantu abali mu Africa abakola ebintu ebyamaanyi okusinga abali e Bulaaya? Me only, it's me and you. Without you, I wouldn't have made it. Agamba nti amazima gani nti buli kimu kyonna nkikozerwa kubanga gwe, kubanga singa si gwe sandituuse ate wendi, sandisobodde kuyitawo. Ko katukesse ne kamusimbiza ne kamukkiriza ne mukwano baabo. Ensi bwetyo bweri Africa. Era kyovula waliwo omusaayi yaŋŋamba ne mukotinga yagamba nti abaddugavu sigamba mbu tetumanyi, wabula tumanyi tulina resources na buli kimu kyonna. Omusajja omweru is a curse ku nsi. Kyovula bayiya technology, those are all ways of surviving ku nsi eno. Ffe tetuyiya technology but we survive. Tulina buli kimu kyonna. Ewaabwe ogenda okulya doodo bamutunda sete buwanana kyokka teffe wano waffe tumuyina, which means for us we are blessed more than bo. Era tokitwala nti omuddugavu iwe kasi, omweru is a kasi sigwe. Era beera proud okubeera omuddugavu. Mukama abankomere mweraba. Nefartari.